Tulina obuzibu mu kanisa. We have a problem in church. Waliwo imbalance in prosperity gospel ne righteous gospel. Obutukuvu n'obutuukirivu n'obugagga, okola obugagga, feeza ne zaabu bya Katonda omutukuvu ataliiko bbala. Kati Setaani lwaki agenda n'atukuba nti ye amanya alina bajja okukwatira wano, abalala bakwatira ekyengulu, abamu bakwatira ekyemmanga, baleme okubalansinga. Kati ye akozinga ekigambo kye bayita imbalance. Imbalance eneba minzaani. Minzaani waliwo bagiyita weighing scale, waliwo bagiyita balance. Nti minzaani oteeka ebintu bibiri birina okwenkanankana. Katonda akyawa minzaani ey'obulimba. Tegeera kino, bw'obeera mutuukirivu ennyo atasobola kwetuusaako buyambi, weewaawo n'okugasa ekkanisa mu busobozi bwo, Katonda takwagala era tomugasa. Weewaawo oyinza okugenda mu ggulu, kyokka era nga bwe tujja nga tutambula tujja kukiraba mu maaso awo nti kiyinza okukukaluubiriza okubeera omwavu emyaka 40, provided nti ensi ejja ekyukakyuka ne dimandi nga zeeyongera, emisolo gijja, ebizibu bijja, gavumenti zikyuka, ebyetaago n'ebirala ebiringa ebyo. Ekyokubiri, any person who despises righteousness for prosperity is also hated by God. Kati, how can we create a balance between the two in our churches and in our salvation? Because salvation is a journey. Remember, Jesus is the way, the truth, and life. Kati waliwo ekigambo style, bana kino temukyerabira. Lifestyle, the way of somebody's behavior, the way you live, engeri gye weebakamu, gy'olyamu, gy'otambulamu, gye wejjanjabamu, ye lifestyle. Kati bino byonna biri mu Yesu. Kati olugendo lw'obulokozi luno lusobola okukaluba bw'onyooma ssente. Abalokole abamu Setaani abakwatya mu kanukunizo ak'okunyooma ssente. The Bible says money answers all. What the Bible egamba nebuzaabuza abatategeera nnyo byawandiikibwa nti kinaabeera kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Simayange ng'amiyera oli ne yeekuumira mu bunaku. Muganda wange, ennamba 2 nkibagamba bulijjo okusinziira ku bwensomeseddwa Pastor Asha, Pastor Victor ne Pastor Sarah ku Voso Giruga. Namba 2 etegeeza strength and establishment. Kyova tuba n'amaaso 2 n'amatu 2, boros 2, kidini 2, emikono 2, omukyala n'omwami, ekiro n'emisana. Kubanga okunywezebwa kubeera mu namba 2. Kati tosobola kutambula mu bulokozi myaka 30 ng'oli munaku. Tukkiriza nti abanaku bulijjo banaabeeranga naffe, naye abanaku abo Mukama abajja wansi n'abatuusa n'abayimusa omutindo okusinza ku levo ya buli muntu. Kasita ofuna ekyokunywa kikumale. Kati ekyokunywa n'ekyokulya bw'omala okifuna osigazaako kyogabira neyibawo nekyoteeka mu kkanisa ne bwe kibeera 10. Bw'oba tolina ne koolira kajja kukola ki? N'obutuukirivu bujja kuggyibwako. Kati waliwo abalokole era abavubuka abeeraawo mulokole nnyo, atambula ayogera nnimi, n'anyooma ssente n'okkola emirimu asobole okwetuusaako by'ayagala. N'anyooma ssente n'amaka ne goonooneka kubanga ye omukyala tomunyumiza, ajja kukusaba obwetaavu n'abaana mu bazaale bakule. Waliwo abalokole bangi abateegombesa nga banaku kubanga balowooza mbu bwe banaagaggawala nga tebajja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nedda. Kyokka ate waliwo abali mu kkanisa nga bo baagulumiza ssente n'emirimu gyabwe n'obulamu bwabwe ne sitatasi zaabwe okusinga obutuukirivu. Naye ate oyo asinga amagezi mu senior 6 waliyo ekigambo kibayita balancing papers. Omuntu azze nga mu byensimbi afuna 40 n'ebyobutuukirivu ng'afuna 40 ajja funa 80. Okusinga oli omutuukirivu ennyo, asaba, asiiba, yeegayirira, abeera ku nsozi, asoma nnyo Bayibuli ng'afuna 85, wano ajja n'afunawo 10. Oyo aba agudde.
kyokka n'ono ayimusa obugagga bwe n'abufunamu 8 oba 9 obutuukirivu n'ajja abufunamu 10 oba 8 naye aba agudde. Kati waakiri akola akato n'afuna 40 oba 50 n'abibalansinga agasa obwakabaka bwa Katonda. Temuddamu kunyooma bulokozi, temuddamu kunyooma ssente mu bulokozi. Kola ekintu kyonna, kola ennono zonna ez'obwakabona, okusaba, okusiba, because we have kingship and priesthood. Kabona akola ki? Katonda atufuula bakabaka ate bakabona. Kabona asaba, abeera mu yeekaalu, n'awuliriza ekigambo, n'asiiba, n'asoma Bayibuli, n'atambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Kabaka akola ssente. Make money. Make money mu busobozi bwo ate mu kkubo eddungi, mu kkubo lya Yesu, kubanga Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Kyokka ekkubo lino bw'onaasuubula ssente, bw'onaatambula okutuuka mu mazima ojja kugwa, kubanga amazima gali bwe gati, ojja kuzaala owase. Omukyala akubanja ssente emyaka 2 owooza Yesu mulungi, amaka gaffe tudde ate mu divorce. Remember, God hates divorce. Oba omukazi bamukutwaleko, obeere ne mu lifestyle embi erimu endwadde n'ebirala ebiringa ebyo. So kate n'ono anyooma obutuukirivu mu kkubo lya Katonda, agenda kufuuka a lover of money, azikirire, agwe, ayonooneke, setaani abe nga afuna. So in salvation we should learn by the Spirit of God to balance prosperity and righteousness, kingship and priesthood. Kola buli nnono yonna ekufuula kabaka, ayina ennyumba, ayina ekyokulya, ekyokwambala, eyeerabirira, ayina akalimoko. Bw'oba tonnakafuna, waayo ekimu eky'ekkumi, waayo ensigo, saba Katonda mulemereko. Bw'akikuwa obwakabaka bunyweza obwakabona boleme kudduka mu kkanisa, kubanga ekkanisa era omuntu n'asaba kasitaafuna shwe, kasitaafuna omwana shwe, kasitembaga eggwa shwe. Tuyige okusigala mu maaso ga Katonda, tulina minzaani entuufu. When we have a good balance in the eyes of God, the Almighty and the Creator. Ayi Katonda, nga mmaliriza, abantu bano abandaba bamu bankyawa, naye nkusabye Kitaffe omulungi, oyimusa obulamu bwange eri obubi bwabwe bwonna buleme okuntuukako. Ennimi embi ez'abantu abali kuno, abaagala ndwale siriimu, abaagala nsiriwale, abaagala nyonooneke. Ayi Katonda, nkwegayiridde, nkola omulimu guno omuzibu nga mulimu abampemula n'abanvuma. Batunuulire obavunaane. Obulamu bwange obuyimusize ddala, ompa amaka, ompa obugagga, ompa obulamu n'obuwangaazi. Ayi Katonda, nkusitulira kapalaga, baby yakolanga kusimba, Michael Kakande. Nyimusizza omuzimu omubi, ukwate obulamu bwa kapalaga obufunye, kubanga agenda ofuluma mu ggwanga nga nvumi. N'asindika abavubuka ne bakuliyetinga WhatsApp group ne banvumira wiiki nnamba. Okusonyiwa nkutegeera, era ne Paulo yagamba temukolimanga. Naye ate nze ndi wa kika kya Zebbulooni, oli wa Benjamin takolima. Nkolimira obulamu bwa kapalaga, nkolimira emirimu gya kapalaga, nkolimira abaana ba kapalaga, nkolimira famire ya kapalaga, Michael Kakande, kubanga yanvumira obwereere ate yafuluma ano mulimba. Munyige, mufunye, musiriwaze, mugwagowaze, mukaze, mweraliikirize, mugobe, musuule mu bunnya gy'ataliva, n'essaala ze toziwuliriza. Nze Dr. Tiamali Status Benz.